nkwaniriza nate mutuula tusome. Tukyagenda mu maaso n'akatabo kaffe zinunula omunaku. Edward Namutete Kawere ke yawandiika obulungi ddala. Tutuuse ku ssuula ey'okubiri egamba nti obuto bwange. Kalira nnyumirwa awatali kusagaasagana ng'atudde mu kyannyinimu. Olwo nange ntandika ogwange gwe nagunjukira ogw'okusoma. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Buli w'osanga katuula tusome tuula osirike. Ebisigadde bwe bitulekere ku TikTok. Tubeerako nnyo buli ssaawa 5 ez'ekiro nga tusoma live okuva ku bbalaza mpaka olwokutaano. Ate wano tuteekawo buli episode ku episode, katabo ku katabo, okulaba nga buli wamu we tubeera ate tukutuusaako empeereza ey'omulembe. Olulimi Oluganda ku ntikko gye luli, ffe tulina oddubeezaayo nga tulwongerako buli kaseera. Kale ggwe atwegaseeko ogusooka nkwaniriza, ate naawe aludde nga tutambula ffenna nga tosubwa katabo konna. Naawe ne nkugamba nti weebale nnyo, weebalire ddala. Essuula y'okubiri egamba nti obuto bwange. Nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandiko mu buto bwange. Omanyi nayanguwa okwetengerera kubanga nayavula mate. Naye mbumba ntandika okujja nti akagere mange n'afa. Awo nno nendekebwawo mulekwa era enfuuzi mu mikono gy'abajjajjange abakulu abamuzaala. Taata ye teyankubako na kimunye kubanga yeebikka olubugo ku maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 mmale nzaalibwe. Yamala kutaagulwataagulwa nsolo ku kizigo n'emutta. Enjole ye neegalamizibwa mu kiwumulo kya Yendolombe. Kale mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwoobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa enkulize y'omu kitundu ekyo. Bwe nneesusunkulamu katono ne ŋŋendanga ne jjajjange omukazi ku lubimbi. Olunsi nasibanga empumumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajja omusajja nga nziyita ente, era buli mulundi nga neebaza. Bwe nagendanga gyali enkya ennyo nga mmusanga ayimbula emituba gye egy'emisala oba ebitentegere. Naye bwe nagendangayo ng'obudde bwenyodde namusanganga mu kkomagiro ng'akomaga. Bulijjo yasanyukanga okundaba newankubadde ng'emirundi egimu yakaayuukangamu nga mbadde ensobezza. Naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba nensalimbiranga ku mitanda gy'embugo egiwedde okusaaka okutenga ate n'okuttula nga gyanikiddwa, era ng'olunsi awo n'ow'embuya njogerirako. Jjajjange oyo yali musajja eyajjula embazuulu era nga wazimu yamwambadde nga tatembeka, era ng'olwo abanaamusala mu maaso babalwa ku ngalo. Kyokka mu biseera byateesuulirangamu jjulume ng'abereega nnyo nga kw'ossa okusaagasaaga nga togasseeko okugerenjula kw'engero. Olumu ku nnaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe luulo lwe nasooka okufunirako ensimbi. Kino kyajja bwe kiti. Erinnyo lyannuma nnyo ne limmaze ennaku enzingu 3 nga linjigijja ate nga bwe lintujja, era buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya. Ku lunaku olwokusatu nalikuulayo mu kibuno nandagira nditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyinyi nditeeka omwo. Nga wayiseewo olunaku lulamba ne ŋŋenda nningiza mu mukwesese. Nagenda okulaba nga we nassa erinnyo waliwo ensimbi. Awo nga nkijjayo nga ngitunga ku lwayi. Buli muntu eyakyalanga awaka nga njijjayo nga njimulaga era nga mmutegeeza ng'emmese bwe yagimpa. Awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetutumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinamuti, ebikongo, emiboga, ensujju, era n'enva endiirwa ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa, doodo, ejjerengesa, embooge, endereema n'ezziizi. Bwe nagendanga neeyongera embavu ne ŋŋendanga n'abalenzi ab'okumuliraano okulunda embuzi nga nno ndi buutiti era nga nkunnumba bute. Eyo ku ttale gye nayigira okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro,
okukuba ggogolo, okukuba embiga era n'okwebagala ente. Bwe twabeeranga waka twabonganga, twayisanga mu mweso gw'oku ttaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba kale okugerengero era nga tulombojja n'ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiiso kya mbuzi, omulala n'addamu nti kabaka. Eyasookanga okwogera n'ayogera nti mbuulira ensozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alombojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde. Emirundi egimu twatunuuliranga abawala nga babaka, nga bazannya kantuntunu oba nga basiita, era bwe battanga n'enkulimbye oba vaawo ndye. Nze nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera byange eby'omu ggandaalo. Weewaawo, akatabo Zinunula Omunaku essuula ey'okubiri egamba nti obuto bwange nako bwe tutyo bwe tukamaliriza olwaleero kubanga essuula weekoma. Bingi bye boogeddeko kye mmanyi bye wali owuliddeko ne by'otawulirangako, naye nga badde atulaga butya bwe yakulamu, wa gye yakulira, biki bye yayitamu okukula. Emizannyo gy'ayogeddeko wazannya kweriwa, kugiriwa, kwegyo gy'ayogeddeko tutere mu komenti. By'ebyokulya ebyali ewaka byayogeddeko ebingi bwe bityo, olina bye wali oliddeko oba by'otalyangako nga weebuuza ye byo bye biriwa? Era naawe iteeka mu komenti awo kye kisinza okukunyumira. Ng'akyali omuto bye yakola ne jjajja omusajja, oba emmese okumuwa ssente. Gwe emmese yakuwaako ku ssente zaali mmeka? Ye abaffe ezaakati zikyagaba oba baabivaako dda? Bwe tugenda okutambulira awo wennyini, ye kigendererwa ki ekyali emabega w'emmese okugaba ssente? Amannya ago bagakulangayo abaana ne babawa ssente, ogamba kigendererwa ki ekyali emabega w'ekyo? Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteesi. Tusisinkane bwe tunaaba tusoma essuula ey'okusatu egamba nti ekyalondolombe.